Nere enkuba yatonye mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ziganza okuwera ssaawa 3 ez'okumakya galeero Kitugumu ebadde eweza millimeters 22 n'obutundu 8 so ng'ate Buginyanya zibadde millimeters 6 n'obutundu 6. Wabula era tutunduddeko ku kifaananyi kikubiddwa Ssemugenzi kitulaze nga omukuubo gw'enkuba gukyalimu ebitundu ebisangibwa mu masekkati ga Ssemazinga Africa era kyekiviirako n'enkuba okutonya mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Wabula era twekennenyeza ate ku mbeera y'obudde nga bwe yabadde mu nsi yattu mu biseera by'okumakya omusana gubadde gwakanga gukubakuba mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Wabula era zigenza okuwera essaawa ez'omutuntu awo wabadde olufuuyirize mu bitundu ebisangibwa ng'okkiriza eri ebugwanjuba bwa ensi yattu awamu n'eri ebukiikakkono. Era bwe tugezaako ne twekennenya ku mbeera y'obudde nga bisobola okuba tusuubirayo olufuuyirize mu ebitundu ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubale awamu n'eyo mu bizinga by'Essese so ng'ate ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi awo tusobola omusana okwakanga gukubakubamu. Wabula mu biseera by'olweggulo tusuubirayo era enkuba okweyongera okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo kujjako mu kibuga kyaffe ekikulu Kampala tusuubira omusana okwakanga gukubakubamu awamu ne Buguma okuba ku Sirisa 28 so ng'ate mu Kalamojja 31 okujjako eri mu nsozi z'omu Kabale 25 ate bwe tulaba ku mbeera y'obudde gasobola okubayo ebusangibwa Bunaayira ekibuga ky'e Makka tusuubira omusana okwememula okutuuka ku Sirisa 46 so ng'ate mu Nairobi 28 ebisingako ku mbeera y'obudde genda ku mutimbagano gw'ekitongole kyaffe nga bw'ogulaba ku ttimbe lwa Star TV Munyenye Eggwanga. Basula bulungi weraba.